Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Balamusako basebo ne banyabo. Nze Nalongo Nalubaale nga nsinzira ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Leero no ndi ku nnyanja. Ndi ku nnyanja kakayitayitamu mayengo ge gagoba. Yeah, mbeera ku nnyanja, of course, yes. Bino bizinga nsozi ziri mu mazzi wakati. Yeah, it's a lovely experience. So calming and yeah, entertaining also. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale contributions zonna zemutuwa, data, suggestions, finances z'engeri ez'enjawulo, abagala obuwangwa bwabwe, abeebuuza, abajumbira ensonga zitali zimu kubanga muzituukiriza. Bannaye mbenyumiririzaamu nnyo. Tunaatindiga olugendo najesese. Mwebale kwagala bajjajjammwe kubanga siyinza kugamba nti munjagala. I don't think so. Byonna bye mukola mubikola lwakuba nti bajjajjammwe mubaagala era mwandyagadde okutuukiriza ekyo kye baagala mutuukirize. Kale bw'obeeraawo n'ogamba naye kusinza bwempulira Nalongo ono alabika ajja kunkolera ekiriyo. Yeah. Sikola nzekka, nkola n'omwami wange Ssaalongo, tukola ffenna era ebiseera ebisinga ensonga ezikwata ku baana abalenzi azikwasaganya bulungi nnyo. Yeah, ansingako mu zonna kale ng'ozigase. Nkola nnyo ku bakyala n'abaana n'abaami bakolako naye nga sigamba nti nsobola okugenda ne nnaaza omwami, okay? Era ekyo njagadde tukyogereko olwaleero. Kikola kitya bassebo ne bannyabo ng'ogenze mu mbuga ng'oli musajja ng'alina okukwambulula mukazi? Kiyisa kitya bajjajjaffe ekintu ekyo? Banaye njagadde twogere ku nsonga eno kubanga ffe ng'abakyala mbabuulira mazima nti bingi tubikoze naye amateeka g'obutonde gye tuli tegakyuka. Gayina ebintu bye gatukugira ffe ng'abakyala, naddala abakyala okuba nga tubikola. Then n'abaami, nje bali abaami abagamba nti nze empewo, omukazi ne bw'aba aliko empewo tankolako, owulidde? Empewo ne zigamba nti ffe omukazi tatukolako. So mu ngeri eyo tuli ba mukisa okuba nga tusobola okuba nga tuli bwe tutyo nti omukyala atudde mu bwa Nalongo ate omwami atudde mu bwa Ssaalongo era nga ffenna tukola. Tolina lw'ogenda kunsanga nga ndi ku mwami mweserejjako nti munaze ate ne Ssaalongo togenda kumusanga ku mukyala nti amweserejjako nti oba alina kyamukolako. No. Ekyo tetukikola kubanga ensonga z'abakyala ziwanvuwa. Okugeza waliwo okunaaba, okukyalira ensiko, okuwanga amaka, okwambulula. Eriyo ennyambululo ez'enjawulo mu bakyala nga mu mazima zeetaaga bakyala. Naye bannange tukyogereko. Usanga omwami ali busy atawaaza omukazi. Why would such a thing happen? Siganye baba bajjajja naye nze nkimanyi nti bajjajja basobola okukola ekituufu. Okay? Ffe ng'abantu ate era tusobola okulaga bajjajja nti kino kiyinza okuba kyakolanga naye ku mulembe guno tukyuseemuko tukole bwe tuti. Kubanga bannaye obulwadde bungi, abantu balwadde, obulwadde bungi ate at the end of the day ffe tuli bantu. Yeah, tuli bantu. Newankubadde kaseegu atambula era ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naye tuteekeddwa kumulekera nnyo bbeetu
lyakubeera nti atuteeka mu nsasagge ez'okuba nti ebintu ebimu bituukawo nga tetusobola binnyonnyola. Okay? Yeah, that's my simple advice. Ddala kituufu omusajja asaanye ayambulule omukazi? Professionally, omusajja naddala ng'aliko bajjajja asobola okwambulula omukazi. Naye ensangi zino twesanze nga tulina bajjajja abazibuzibu, bajjajja kawaani. You should be aware of that. Ne bajjajja kawaani gye bali. Okay? So this person agenda kugamba nti aliko bajjajja. Of course you see nti aliko bajjajja. Naye kati gwe okusinza nti you have no measures. Kwogenda gambira nti ono jjajja wa ddala oba ono jjajja si wa ddala. Kugamba kisingako, you just avoid that. You people, I've always told you, you have a right. You have a right to say nti no, ekyo sigenda kukikola. Okay? It's not like nti all the time mulina okubeerawo nga mwekkiriranya, nga mukkiriza ebyo bye mutaalikkiriza olw'okuba nga babatiisatiisizza, n'olwekyo mukole ebyo. Okay? Ate nammwe abalinyibwako bajjajja, musale amagezi, kubanga embuga ezo zibeeramu abakyala abakulu, bannaalongo n'abalala bangi abasobola okukola emikolo gino ne bagituukiriza. Tekyali badde kya buvunaanyizibwa omusajja okugenda oyambulula abakazi nga tewaliwo n'abakazi. Okay? At the end of the day, oyinza okuba nga gwolina self-satisfaction gy'otuukako ey'okwematiza n'olaba ebinene, n'olaba ebyakula, kwegamba n'okwatako, n'owulira ng'oli mumativu. Sometimes you go to length n'oba nga osukka nawo weewalikoze eki, weewalikomye, which is not good. Kale nsaba bassebo ne bannyabo abali mu mulimu guno, nammwe abajja eri abantu ab'enjawulo abali mu buwangwa, bambi tugezeeko okuteekawo moral standards ze tutambulirako ne tumanya nti awo tetusukkawo. Okay? Awo tetusukkawo, tetubikola ebyo. We are learned, we are professional. Bw'oba oyagala mukazi mukwane owulidde. And same goes to bajjajja abasajja abeefunira abaana abawala abajja mu mbuga. Mwana omuwala azze muto, alina ebizibu bye, lubaale yamukwata akyali, taata yagaana obitunulamu, mama tali willing kusupportinga, oba yagezaako n'afuna waakoma, ne bamugamba owaayo omwana gw'obonaabona naye si wa kika kyo, olowooza ogenda mukolera ki? Wano we bituuse tokyalina ky'osobola muyamba. Omwana ono n'atandika okutambula bwannamunigina, n'ajja mu mbuga yo n'akukaabira ennaku, n'akusindira ebizibu, oluusi ne ssente talina, naye gwe n'olaba nga ky'osobola omukolera kyokka kyakumukozesa. That situation is very hurting, very, very hurting. And mukikola bantu mmwe. Ne bannange ekyo si kirungi. Omuntu tomulabya nnaku n'oyongereza ate ku gy'alina. Ffe bajjajja twalibadde tubudaabuda abantu abo, twalibadde tubazaamu essuubi n'okubalaga nti eno ensi nnungi yakubeeramu, kubanga ffe ng'abantu bajjajjaffe batuleze okuva nga tuli mu mbuto z'abajjajjaffe, z'abamaama baffe, ne tuzaalibwa nga batulera, ne tukula ne tutuuka wano. Ddala ovaako ki ku bantu 10 bw'okolera omwana ono omu atalina ssente, unconditionally n'otomusaba kintu kyonna, ovaako ki ddala? Kubanga sigamba nti oba lubaalewo abatasobola kukola, aba asobola okukola era aba asobola okutereera. Kugamba obuzibu obuliwo nti lubaale asobola okukola ebintu bingi. By the way, lubaale asobola n'okukola nga togenze na musawo yadde ew'omusawo yenna. Naye obuzibu nti
abantu baffe betuyita eŋŋanda zaffe bazze bateeka ebintu bingi mu lubaale. Ebintu bino abamu basiba obukalu, abalala ne basiba empewo, abalala ne basindiikiriza amalogo gennyini agaddala, abalala ne bakolera ddala amalogo mu lubaale. Kati ebintu bino they pile up ne bibeera ku muntu oyo aliko empewo. Kati omuntu ono n'aba ng'aliko empewo naye nga bwe zisituka bwezi tezisituka zokka, zisitukiramu eddogo ne zisitukiramu n'ebyo byonna ebizze bikolebwa mu mpewo. Kati nga at one point mulina bisengejja ne biba nga bijjibwa mu mpewo, omuntu ono n'asigaza empewo, omuntu ng'aliko empewo nga teziriimu bizibu. N'obwetaavu obutambula nti ngende ew'omusawo buba butono kubanga ziba nnambulukufu, ziba zimulaga ebirooto ebitegeerekeka nga naye asobola okukiraba n'amanya nti baŋŋambye nkole bwenti ne bwenti ne bwenti. Ekyoto kyazze nga kiŋŋamba ngende mu lusozi bwe ruti ne bwe ruti nkoleyo bwenti ne bwenti. Like nga it's very clear nga tekyetaaga nti ate simanyi kuvuunula oba ki, okiraba. Naye the problem comes in nga bano abalogaloga ne bateeka ebintu eby'enjawulo mu mpewo ne basibaasiba, abo be basinga okuleeta obuzibu. Omwana n'aba ng'ajja kuloota ebirooto abyerabira, agattirira bigattirire, bibuukabuuka, tebiggwaayo, ate ng'embeera gy'alimu si nnungi, okiraba. Kati nga ggwe nga omuntu gw'atuukiridde nga ky'olina okukola kusooka kusengejja bintu ebyo bidde ebbali, omuntu ono asigaze empewo ze ye nga ye z'ayina nga zivuddemu eryo eddogo, obusobu, obuko n'ebirala byonna ebize byetuuma mu mpewo ezo. Kati bwe biba bivuddemu then ebisigadde lubaalewo abasobola omugayidinga, lubaalewo abasobola omugayidinga. Naye lwaki omuntu bw'ati ajja gy'oli gwe n'osalawo oganzike muganzike? Kaakati abantu bano beetaaga okuyambibwa, naye osanga bannaffe ensonga eno erabikidde nnyo mu baami, yadde n'abakyala babikola. Omwana omulenzi n'ajja mu mbuga n'omufuula balo, tandika omunogesa eddagala, musekuza eddagala, mutuma kino mutuma kiri, situganye aba atendekebwa. Naye ate okumukaka okwebaka naawe nakyo era kiba tekikola makulu, owulidde? Kuba kati jjukira already obeera nti kati gwe mutendewe, gwe omutendeka buli kimu, ate kati otandike okuba ng'omuganzika. Banaye ekyo kintu si kirungi. Nosangayo abalala nga baagala kubaganzika mu masabo mwennyini ag'abajjajja, babaganzika omwo. Ebintu ebyo byonoona erinnya lya buli kimu. Bannange tusobola okwefuga kubanga tugenda okutuula nti tukola ensonga zino, tuba tuyise mu mitendera mingi nnyo gye tuba tutendekeddwa nga mwe muli n'okwefuga. Okwefuga kye kintu ekimu ekitendekebwa mu lubaale. Empisa bingi ebitutendekebwa lubaale ng'ayagala tutuule tukole ensonga ze n'emirimu gye. Kale tekiba kya buvunaanyizibwa gwe kukeera bukeezi ku makya ebyo byonna n'obiteeka ebbali olw'okuba nti omwana ono akulabikidde bulungi, si kyokka nti olw'okuba nti olaba taliiko mwasirizi, kati ggwe k'omukole byonna by'oyagala. Mubikoze bingi naye bambi si birungi, byongera okumalamu abantu amaanyi n'obwesige bwe balina gye tuli ffe nga ababudaabuda abantu. Mu bufunze eyo ensonga yange, naye nammwe abagenda mu mbuga zaffe ez'enjawulo mbakuutira. Bw'oba otuuseeyo n'osalawo obeeko gw'oyagala, kikole ku lulwo, kubanga nze nkakasa nti ate era olina eddembe erigaana. Osobola okugaana, osobola okugaana lwakuba bamu ate bw'omugaana n'atandika okukolima n'ayogera biwanvu biwanvu. Kati ku bizibu by'olina ate oyongereko n'ebikolimo by'omusawo gy'olaze, n'olaba ng'omuntu ono bambi asobeddwa. Kati oŋŋaana, ekyo ky'oŋŋaanisa, embuzi ekitwalira ku ngulu, yes, genda ku mbuzi. Why do you insist ku mwana ono ne bw'aba mukazi mukulu? Azze adaaga, lubaale amuluma. Ekisinga okuluma nti ate ggwe omanyi ne lubaale bwaluma
kubanga waliyokko n'obiraba, n'olaba lubaale bwaluma, n'omanya nti embeera ya lubaale mu butuufu ya ttabbu, munnazze ali mu buzibu obwenkanidde awo, oluusi alina ne ssente ze. Naye gwe n'osalawo nti olw'okuba omwagadde, n'olwekyo oba ote bw'ogenda okumuyisa olina omumuganzika. That is really, really unfair, okay? Unprofessional, unethical. Bw'oba oyagala mukazi, mukwane bukwanyi. So, toyitira mu nsonga z'abajjajja. N'osanga ne jjajja ng'alinnya ku jjoba, agamba muzzukulu waffe ono. N'omuwaako ddi. You know, such stuff. Such stuff. Omuntu n'atya. Aliko eddogo, muka kitaawe yamuloga, limwetuumyeko, afumbye mu malya, biganye, jaddukidde, wulya bye bamutunuzaamu. Naawe oli bize, omunnyonnyola, ky'ogamba, kyekugamba tokirabangako, tokiwulirangako, oli mwana muto, ky'ogamba otidde nnyo, oli muntu mukulu, baakugiraagira dda, kati weefuula atya, otya ki? Come on. Kyokka ng'ebyo byonna obyogera, olina mu ssabo ly'abajjajja. Abalala bonna wabakozeeko, wabagobye, osigazzaamu onoomu. Omwo mu ssabo omwo mw'oyagala omuganzika, olw'okuba owulira tosobola kyebeera. Oyo aba sitaani nnabaki atuuse omuntu ku ekyo. Kale, nze nsaba tuyige okwefuga, twetereeze ensonga ng'ezo tezitumalaamu. Bw'oba oyagala mukazi wakwana, mukwane nga bwe bakwana, nga si yakweyita mu bajjajja. Amanye nti yankwanye ng'omusajja bw'akwana omukazi, so teyankwanye nga jjajja bw'akwana omuzzukulu. Okay? And thereafter, mukole ebyammwe, no problem. Oba mugambe munaye ozze olina ebizibu, nti ye tolina ssente, nti ye nze ngenda kukuyambako nkusasulire ssente ewa munnange, agenda kukolera ku nsonga zo, naye one condition, nti onjagala. Okay? Yeah, omanye nti ogenda kubeerawo ng'ofandinga okubeerawo kw'abajjajjaabe, buli kye bagamba ssente ogenda zimuwa nga mukazi wo oba nga muganzi wo, mu ngeri eyo bw'etyo. Okay? Mu ngeri eyo bw'etyo. So sigamba nti ate gwe kamukolako, ate gwe kamuwasa, kwegamba ebintu n'otabula biki bitabule. Okay? Kansube nti ebintu tubitegedde bulungi. Tugambye nti nammwe abazzukulu abagenda mu bifo ebyo muli baddembe okugaana. Muli baddembe okugaana, n'omanya nti ekyo nkigaanye, sigenda kukikola, kale kaŋŋende, ekiba kibe. Okay? Bwe tofaayo oba akolimye oba akoze eki, kasita omanya nti kati kino kyaŋŋamba okukola si kituufu, genda addayo eka, fukamira, nnyonnyola bajjajjaabo, bajja kukitegeera. At least bajja kumanya nti munnaffe ayinamu akatoola era alabye ekikyamu n'agaana okukikola. Naye obuzibu mugenda ne mwegabangula bwe mutyo, bw'ofunirayo obulwadde ng'obooza nti bajjajja tebanjagala, kale mazima bajjajja biro byonna nabifuna ndi mu nsonga z'abajjajja. Naye ate bajjajja si be bakugamba weegabangule, they didn't. Mu byonna bye bakugamba okukola okwegabangula tekyalimu. Okay? Tekyalimu. Kati abo obanenyiza bwereere, naawe kirowoozeeko. Okay? Waliwo ebizibu bye tufuna nga naffe tubyefunira. Kasita mukitegedde nti you have a right to refuse. Mugaane, mugambe teyange tojja gikwatako. Yeah, find a way of doing it. Osobola okikola politely. Osobola okikola politely. Bw'olaba biri out of control, osobola okukikola. Buli omu n'akimanya. And some people will come to your rescue somehow. Yeah, somehow. Tojja kubulwayo. Ayimirirawo ku lulwo n'agamba bannange kino kisusse. Ate
abantu ng'abo abateewummuza bamanyiddwa nti bo tebakola ki, tebeewummuza. Kale bannaaye ensonga eyo tugitunulemu, ebintu ebimu tubitereeze. Abantu baleme kwenyiwa, omuntu atuule mu kayumba yeggalire, omugambe naye lwaki bulijjo teweerwanako, akugambe tinagezaako ne bigaana. Anti nga bw'ogenda eno bakugamba bino, bw'ogenda eri bakutunuza mu bino, bakutunuza mu biri, bakutunuza mu biri. Oli kasita alaba ng'ensonga zo zimulemeredde, ye aba ayagala kuganza buganza. Kuganza buganza mbu mubeere awo ng'oli mukyala we. Okay? Kansubete ebintu mubitegedde bulungi. Mutegedde nti muyina eddembe okugaana. Tewali mbeera erina kukutuusa mu kubeera nti tosobola kugaana ky'otoyagala kukola. Okay? Yes, there will always be a way out. Bw'ogaana lubaalewo amanya nti kale kati nga bw'asobodde okusimattukaawo, katunoonyewo ekkubo eddala. Mwige okulaga lubaale kiki kye mwagala. Naye bw'obeera awo nga yo indifferent, tomanyi ky'oyagala, kyaleeta ky'ogenda nakyo. Muganda wange, ebintu bingi ebitambula mu nsi muno, waliwo ekijja okujja ogende nakyo naye nga mitawaana myereere. Kansubete ensonga eno mukitegedde bulungi nti era mugenda gisaako essira. Buuza jjajja gw'ogenda okunnyambulula, tewaliwo omukyala asobola kunnyambulula? Sisobola kunaaba ddagala eryo ne neenaaza? Bw'owulira nga yo uncomfortable, mugambe jjajja munnange bigaanye, kankole ki, kansale amalala. Yeah, just like that. Bw'akolima gwe tofaayo, tebijja kukolako kubanga si yakuzaala. And abantu abo balina omuze guno oguwerekereza abazzukulu ebigambo. Kakati akakanyomonyomo k'olina, nze nyambuludde wano abantu 10,000 weeyitaani. Olowooza nyinza kukola ki, nyinza kulabako ki, olinako ki ekyenjawulo? Muganda wange, oba oyambuludde 1,000, nze am different kubanga nze siri luli 1,000. Okay? Oba oyambuludde 1,000, I'm still different. I feel uncomfortable gw'okunnyambulula. How dare you? Notandika okunkwatirira mbu simanyi onnaaza. I don't want. Ate nkugambye I don't want and you're here. Onkolimira kuki? Ebyo tebigenda kukwata. Nze mbagambye tebijja kukwata. As long as you know tebijja kukwata, gwe noonye ekkubo erikuzzeeka. Okay? Yeah, just do that. Just do that. Okay? Kansubete mbitegedde bulungi era mugenda kubikola ki? Kubituukiriza bulungi. Tubeere nga tusobola okutambula ng'empewo tetuzongeddeeko ate ku bizibu bye zikola ki? Bye zirina. Akuume